mbabuulire bakazi mmwe. Omutamiivu tabagambwa. Abasajja bano mbalaba abamanyi ssente zaalina abazimanyi abaana ab'obuwala mukoze kyamaanyi okukuba abasajja empoole. Thank you so much. Beebale kubanga tosobola gamba nti bbawo akomyewo yeebase gwe n'omugwira mu olusiko n'olinda afuluta n'omuyisa nako engalo owulire oba kati enzisa gyassaamu yaatula. Omanyi omuntu bw'aba yeebase omukka guba heavy ng'ate gwokya n'okka mu wallet n'oddira mbu wakati mbu n'osokoolawo gwani agambye mbu aba tamanyi ssente ze. Abakyala abali mu maka bagirlfriend abagenda ewa ba boyfriend ne mukyala abakazi be basuzani one night stand mukoze kyamaanyi okuswaza ekitonde ekikazi. Bakazi mmwe muli babbi mugwa mu wallet z'abasajja nga bagenze mu biyigo okunaaba. Abakyala bafumba abasajja omusajja olugwawo olw'okubaza ye mu Guinness bwe yeebasa otulo twa bbiya akeera ku makya nga ssente temuli. Nyongera okubajjukiza nti kati ssente zisula mu seat covers mu mmotoka. Ate nawo byogedde. Abaaye mu kompawundi yammwe omwo waliwo ejjinja mwaziteeka oluyingira ennyumba giyingira talina yadde 10. Ebyamo byasizza. Bakyala bannange omwami ewaka mu wallet kati ateekamu 15,000 za boda ssente zisigala ku mulimu muli babbi. Abakyala ekisenge ky'abaana yafuuka terekero lya ssente omusajja omumazeeko emirembe. Weefuula mbu n'olongoosa ennyumba kumba onoonya ssente okunkumula n'ekkutiya z'obuwunga. Oyagala kubba naye bakazi mmwe kiki? Kati tubalinze essaawa 9 gwa kiro bagenda mu mmotoka. Omusajja agenda kukwata ng'omukuba empoole bakuyiwe ebinnyo ate naawe okeera otugambe nti omusajja yakubye. Nze siwagira musajja akuba mukazi. Saagalira ddala musajja akuba mukazi. Mazima. Tokuba mukulu munno. Naye omukazi bw'omukwata nga akubba mukube. Omukazi tomukuba neeba omukwata nga akubba. Musikamatu. Singa otegedde nti yatoddemu ekiro. Naye mukama bw'ali mukusuulako nga kikutamiriza ogutwe n'ebibiri mu wallet yasokoola. Kikube. Kikuba empiku ebyo ebitamatama. Kati basajja mwe kambabuulire mbu ssente mwazizza ku masimu. Nze nabagamba omukazi omufumbo ne CMI tebalina njawulo. Mbega. Nze nsobola okugwira olusiko paka ne mmanya piniyo bwe mba njagadde. Bwe mba njagadde siya njimanya mukwano. Omukazi osookera ku makya ng'alina mukwano gwe eri ekaliisizo mu kyalo. N'abakubira n'abagamba ennamba mugisikeeko ssente. Okeera ku makya Airtel muli babbi. Sente zange bazimwabye kumbe mukazi we yakubidde aberi ekyannamukaaka. Gye bazisikidde kate ye ne bazikola ki? Ne bazimuddiza. Mwe mbabuulira abakazi bano balina ebintu bingi bye basobola okukola mwe temumanyi. Ate kambabuulire kiva ku ki? Emizengo egyo okutandika obeera mu maka. Omusajja buli lw'otandika okubaliga omukazi n'akimanya. Ffe tulina kalakita eziri weird. Omukazi asobola okusaba ssente ez'okumu okumu. N'ogamba omukazi ono teyali bw'ati buzibu ki? Yategedde nti obaliga. Obwongo bumugamba ye atudde wano agumye. Omugamba tolina ng'ate ebbali ozitwala. Akusaba ssente n'owulira nga akutuuse ku kawompo. Kamunguluze nyabo. Omukazi asobola okusalawo okukuba empoole. Anti nga buli lwedde ogamba tolina ssente ate odde otamidde. N'agamba ez'omwenge nga tezibula kati ezange kanzitolerengako wano. Tove waka nti ogambe nti kanveewo ngende ewalala. Mwekamba buulire money questions. Answer za money questions zirimu objectives. It is either A or B or C or D. Baana abawala. So empoole ey'abakyala mugikuba tubiwulira naye bambi mulinga. Omusajja tomubba
tamukubba amukola musabe bulungi bwakumma okitegeere nti takyakuwa oyiye nze nabagamba nawe wekolekole correction omanye obuzibu ki bw'oyina anedda waliwo abasajja nga ye bwe mumanyiragana alaba ng'okuwa ssente zazoonoona by the way tukyogereko abasajja temukyayagala kulabirira bakyala bammwe gwe bw'omuwa emmere n'osasula ennyumba olaba ng'omaze omukyala oyo yeetaaga osiba kaviiri akalungi yeetaaga asiige ku lwalo olwo yeetaaga yambale ku lugoye olulungi mulekeraawo tukema mutusindiikiriza eno gye tutambulira batukwana we choose not to accept ate abalala mbagaana ate naawe toyina kyokolawo naye kati mwe mulowooza ffe tuli biti ate abasajja be mutuuka eyo ng'obadde otambula n'osanga mukyala oba girlfriend ddamu omukwane okitegeera abakyala tulina ensonga nga 2-3 ezitwenza ensonga esooka ya butandabirira naye maama oyinza osanga kati nsanga maama abaana nga alina waatambulira nga mbadde mulengeddewo nemuyimiriza mukwana ayinza okusabula oluyi naye kakati gwe balagadde sekadde gwensiiba naye mu nnyumba justice omukyala wewaka sente zimukyusa timing abadde agenda okunoba n'addamu n'abisumulula n'abizza mu wardrobe omukyala asobola okwenda olw'obutamulabirira n'obutamwokyayo bane mukyala wo wewaka mwokyeyo basajja mmwe omukyala mwokyeyo abeemu ne ssente fe abakazi katonda yatukola ng'emitima gyaffe gikkuta mangu omukazi bw'abaamu ne ssente ne malaayi eyeetunda bw'agenda n'akolayo akakadde kasobola omala ewiiki nga tazzeeyo ku kimeeza ago ge mazima agakaawa ne malaayi eyeetunda bw'agenda aka wiikendi ne kamulamira n'afaayo n'akakadde kooba bubiri asobola okumala wiiki ye nnamba oba 2 ng'ali mu nju alya anywa yeebaka awumuddemu oyo ye mukazi ffe tumatira mangu ensonga ey'okubiri esobola okwenza omukyala butamutuusa ku ntikko abaami eyo n'ensonga nkulu mugenda ebweru eyo ne mwefunuggula abaami musimba obugere ebweru eyo basayidi kiiki babatenda muli baka muwogola naye waka olinga nkoko otonyezaayo obutonyeza pyu ne weebaka obwagazi bw'okwagala okwegatta omusajja ne bw'oba omaze naye emyaka 10 omubiri we guba gwagala omwami kikkakatako okutuusa omukyala wo ku ntikko oba omaze naye emyaka 10 oba 2 entikko tebagikkuta entikko si mmere olaba n'emmere ogirya n'ogikkuta leero enkyenjala n'ekuluma nga atalyangako bukyozaalibwa abakyala mu batwale paka ku lusozi Sayuuni mukome eno oluwalampako katono nnyo bannaye olusozi luwanvu n'odda emabega emyaka 7 olusozi Sayuuni waluvaako olengera lulengere bajja kumukutwalira totukaabirira entikko tebagikkuta nkibaddiramu mwebale tuwuliriza komaawo kwe tuli tweyanze gemwe nabikumira ku mukutu guno Tronaz Media gwe mukutu Tronaz gemanya gange nandi ne Rahuma Mirambe kati sikyalina kansala Rahuma amuza educator kubanga nakizudde abantu baffe si bakubudaabuda beetaaga kusomesa kugamba tebakyaga okubudaabuda kwabagwako okubudaabuda kwa muntu aweddemu essuubi naye okusomesa kwa muntu atamanyi abantu abasinga abali kuno si bakubudaabuda bakusomesa kubanga tosobola kubudaabuda muntu ataasoma atamanyi kintu olina omusomesa akitegeere n'oyo alowooza nti amanyi ategeere nti abadde tamanyi ayinza okuba yasoma naye nga teyayiga oyo nno ye Rahuma naye nga awo mugirippire mugiwulire mulipire tugende wamma yesaawa naye Rahuma
nze nkusaba n'obuwumbeefu oyo okome ku mukwano gwo. Nkome kwani? Mirembe Beddings sijja kikweka, sijja kwetooloola eyo. Mugambeko nti munnange kakkana mayi waliwo vidiyo gye yakoze yakimazeeko ne ŋŋamba lwaki tebaamugambyeko nga tekola ki? Wagirabyeko? Vidiyo ki? Akola vidiyo nyingi, alanga duve kati yakola ne carpets n'ebimuli kati alekerawo okulanga. Nedda ez'okulanga tuzimanyi kubanga waliwo ezimu zaatuleetera sebo motoka n'agiyita muntu n'aleeta na bano n'agamba mbu bano bakomplaininga temukyabalabawo n'olowooza n'obalinda obalabe nga piro mukazi kati bwe mba temwagala alange. Naye waliwo vidiyo gye yakoze nga mazima nga nobwabeera oba tewagirabye nedda omulabe wa Tronaz Media nze kanjimuzannyira agiwulire osooka okitegeere nti munnaayi nti so mwanange yaŋŋamba namubuuza nga kitofuna mukazi naŋŋamba mami nze saagala buwala buno bujja kunziba njagala muwala nga alina ssente ze nga nange nina ezange era bwe yafuna gwe omuwala omugagga omwana wange yatereera yatuuka bwe yali alaga nentandika okubakubamu ebituli. Olina ky'ogamba? Kakati awo yayogedde ki bannange? Yayogedde kibi kyawe? Nze bwe mbagamba abaana abawala ne mbagamba abali eyo ffe ne tutunuulira ne tukubamu kakamera kafuka ne tugamba oyo yawasizza ne bawakana. Kaakati ku vidiyo eyo yennyini nze nkirabye ng'abantu bamusabula bamwesibyeko era Mirembe sirika era wayokezza era mbabuulire era Rema yasirika gwe lwaki tosirika? Kituufu Rema yasirika. Kaakati enjawulo wakati wa Mirembe ne Rema. I think Mirembe is a whistleblower. Ate Rema is a silent pivot. Okitegeera. Naye bonna goolo emu. Divorce. There is many ways of killing a rat. Okitegeera. Giwa obutwa. Gikube bukubi ku mutwe. Gitege ekitabo. Gitege seppicha oba ekisuwa egwemu. Bucket egwe mu mazzi. Naye era ejjo goolo byonna gye bigwera. Kutta Messi. Mukama. Okitegedde? Kaakati. Mirembe. Omuntu eyalaba documentary eri gye yakola eya narcissist n'agimalayo. Bw'ogattako vidiyo eno, you just have the full story of why omuwala yatuuka ne yeekyawa n'akoowa Guy. N'agamba nze abantu abalimu ensa abasengejja osobola okugatta eyo interview ogatte n'eri documentary otegeere lwaki Mirembe yatuuka n'akoowa Guy. Indirectly she answered the unanswered questions. Okitegeera? Money problems ze zimu. Oba zituuka ku musajja oba zituuka ku mukyala. Omwami ali eyandaba singa bukyenkya n'owulira nazaalawo ng'akugambye ekyo ekigambo nga gwe mugagga naye nga akikugamba muwala we ayina enneeyisa gye yeeyisaamu nga mu butuufu tekumatiza ki ekijja mu bwongo obwo? Bajja kunziba. Bano bakuuzi tebanjagala. Okitegeera? Maama akugamba nti bwe twakufuna ng'oli mugagga nasanyuka ne mmanya omwana wange ateredde. Naye ng'omwana ebikolwa bye byonna talina kikolwa ky'olaba nti muli mwenna. Wano kungulu asiiga akaziga akulaga waali. N'onyereketa. Tosobola kubanga okuba omukazi. Tosobola kubanga oyonoona ssente z'omukazi. Papa wali obadde kaawo. Kubanga nze by the way nze mbadde nsinze kubiraba ku basajja. Ng'omukazi ajja mu business. Najja mu kawunti oba mu seefu. Najja mu bujja ssente n'atwala. Tezina accountability. Bw'omubuuza. Omubuuza n'omubuuza ogyemu mmeka bannaaye. Bw'omubuuza lutalo. Najja nasanga abaana nga bakoze n'ababuuza mwakakolawo ssente mmeka. Nti $5,000,000 nti ezo muzimpe.
tezirina mbalirira n'ogenda omubuuza naye owaaye sente ze watutte basapulaya batubanja bannanga abaya akazitwala ennaku 2 basapulaya ne basonga ate kati ng'olina kukwata eri kuze waterese osasule basapulaya amabanja g'otamanyi gye gatandikira muli mu bizinensi naye omuntu najja n'akugamba omukulu nga yajja n'akola bw'ati ne bw'ati mubanja ng'olina okusasula n'okera ku makya nga waliwo aseti eyavuddewo nga tomanyi okitegeera kakati ate ebyo byonna bibaawo ate Nazaala nga yakola statement eyo what do you expect era kyekyo kyennyini yali akukakasa nti nywera nze kambabuulire omanyi mmwe temwagala mazima and you people here abantu ba TikTok bannayuganda normalized to digest truth ne Bayibuli ekyogera amazima gali kufuula ow'eddembe mazima agakaawa obwavu poverty mindset naddala ng'okuze ng'ewaka omuntu yenna bw'okula ng'ewaka tewali ssente bw'otandika okukula n'okkola oyagala kutereeza background y'ewaka naawe oterereremu oba oli awo abaana bo baleme kusanga bwavu obwo bwe wakuliramu mazima omuntu yenna bw'okula ewaka n'oweza emyaka nga 2 ng'ewaka tewali ssente definitely bw'ozisanga olina kuvulubana because tomanyi bwe bazikwata tomanyi abakuze abalina ssente beeyisa batya naddala nga sigwazeekoledde okitegeera nze nakulira mu kyalo naye maama bwe yakutumanga omujaaja ng'akugamba tokoonola noga gusobole okuddawo bw'onookoonola nga buli lwe nkutuma okoonola ekikola ogenda kimalako enkya tunaagujja wa tugende tugusabe noga bulungi gusobole okudda olina kunogako biki bikoola kakati bw'obanga ofunye partner ng'akuze mwavu n'agwa mu ssente nnyingi bwe zityo tamanyi kunoga oyo ayagala koonola okitegeera kakati ojjo okoonola kyokka ate bwe bakutuma okufuuyira eddagala ate ofuuyira era ewali ekikolo kakati okola ebintu bibiri ekikolo okitta okuva wansi paka waggulu kati nze Mirembe talina nsobi gye yayogedde eyo statement singa musajja ye yagikoze mu mawulire mwandigambye bwe butyo obukazi obunaku bwantama bannange obukazi era obwakulanga ewaabwe baavu n'abasajja abaakula ewaabwe nga baavu kalakita ze zimu ayagala kuyoola buyoozi awulire nga mu butuufu akulaakulana ku sipiidi ekitakola ki ekitasoboka so Mirembe talina nsobi gye yakoze yayogedde kye baamugamba indirectly she answered all your questions era teyayokeza and for me bwe kiba nga kinaamuyamba okutereera speak genda ng'oleetayo kamuukamu paka we banaagatta olugero balufune wangi yes abantu tebaagala mazima osobola kuba ng'ozanyira mu ssente z'omuntu ng'omukuba omuteekako effugabbi okola obwenzi buli ku makya obiika oyalula nze njagala mbabuulire basajja mmwe ssente zigaba dominance money is power money gives power money gives wings ssente nga bwe ziwa abaami wings bwe zityo n'abakyala zibawa ssente tezirina gwe zita zo bwe ziyingirawo money has a character that eziteeka ku buli muntu ssente bwe zijja tezaawula nti nze eno nzize wa mukazi sijja muwagamu nti nzize wa musajja muteekako biwawaatiro atandika okubuuka nedda naye zo bwe zikuteekako ebiwawaatiro bifuge gwe gw'omanya bwe mba naabuuka nkomawa okitegeera ng'omusajja bw'obeera n'omukyala n'okola ekisoboka kyonna olabe nga mukulaakulana naye ng'olaba omukyala tasiima ng'omukyala ayonoona n'omukyala bw'atyo bw'awulira ng'ali n'omusajja atasiima omusajja ayonoona naye ng'ate ssente amaanyi n'omukisa bya mukazi so Mirembe Irene weebale nnyo kwogera ku nsonga eyo wayambye abakazi bangi bali eyo nze nina abakyala mikwano gyange abasuubuzi tebasobola kuvaayo kwogera bakoze amannya batyo okuswala naye ng'ensonga ze zimu zeezo
Omuze gw'okukuula twali tugumanyidde mu baana bali bawala. Nga yena bagamba omuwala yakudde gundi. Mukitwala kiri nomo. Kati oli agamba wabadde osuubira ki? Era we yabadde ayina omukuula. Abavubuka ennaku zino bakuula. Wanji maama. Abasajja ennaku zino bakuuzi. Wanji maama. Ate bannayo nzijukizza. Nina munnamawulire ow'amaanyi gwe mmanyi lwakuba mbadde saagala mwogerako bambi. Naye omuvubuka oyo akola ku NBS. Ye bw'anaalaba eno vidiyo ajja kulireetinga. Ayina maama we. Omusajja yamukuula poloti n'agiguza neiba. Omukazi n'amuleka nga tacha. Sina poloti. Poloti ye wali amakage omukyala. Gayi yagiguza neiba. Omukazi n'amuleka nga talina kantu. Omanyokera ku machanga neiba wakugamba muneva wantu wange njagala kozesaawo. Atoyo abata achali mbakozi. Kakati mirembe walabuse. Oyaba achali mbakozi. Webale kulabika. Abasajja bakuula. Nekambuze. Oyaba achali mukozi. Kakati bw'omubuuka mangu. Bannanga abasajja temubalaga ku byapa. Gwe omanyi abasajja temubalaga ndagaano. Abasajja mukole kimu kya kubafumbira bw'oba omusimye ng'omusinga ssente. Mufumbire muwe onotero baga wanje otegedde sompyo okitegedde kolako bino ebiri mani automatic ebiri mani obireke abasajja bagenda kubakuula nga ne bw'ona ogenda kwa identity care tebasobola kuzzaamu mannyonze nkubuulira kolinga agamba kakati bwabanga wano kola byonna byogambye nti funayo wakiri wotereka ebintu byo bannanga abakyala abali eyo ng'okoze ssente tolaga musajja bya bugagga byo osobola okumugamba nti nina ekizimbe kino emmotoka eyo nagiguze naye mukwano tomuganya kukwata ku kaadi eyo agitunda abasajja 70% nene bw'abeera n'omukazi ng'amusinga ssente abatamwagala ku mukwano era abo abasajja bazimba families ewalala osobola okubeera naye n'akukula ng'atwala wa namba 2 okitegeera kakati oyo omwana nazaala we yamuyamba okumuwa mirror reflecting alaba ekika ky'omusajja gw'alina ebikolwa bya reflecting mu kigambo kya nazaala n'ategeererawo nti akuuma mbugo naye lubale ki lubale mubbe omedda ndi wano kuba mu akafaananyi omuntu akuula plot erimu ennyumba n'agiguza omwana oyo maama we bamukuula poloti erimu ennyumba ye mukazi watu ate yali mukyala akuzeekuzemu yakolanga eyo ku kisa omukazi yazuukuka ku makya nga bamutundidde mu nju ye naye nze oyo mba sikyamweta bannaye muleme kwelimbika abasajja babakuulira ddala omusajja alinga ngo asobola okubwama bwati n'abwama bwati naye nga kyagenda okukwata akiraba bwati naye n'abwama asimbula kagere kamu ogenda okugira omusajja omugezezako nga kinene gomanyengo okimanyengo estretchinga kuva wano mpaka wali kumbe nga erina kyebala nkutidde gomanya amanyi g'ekituukizaako ng'ekikwata gwe kakati ono engo yakwakwaya ebisubi omwana nagamba naye nampulira ekikwakwaya agenda okutunulayo ng'omukulu abyo abwamye abasajja mutuletedde ebizibu abakola ebyo ebintu njagala mbabuulira abaana ab'obuwala abasajja balimu ekitambo abasajja balina ekitambo kiringa kya musezi omusezi tasobola agenda ku lumbe ati kirinnyirawo kakati omusajja bw'akwana omukazi ng'ayinamu ku ssente ne bw'aba mu ntandikwa abadde takimanyi nga kwana bukwanyi n'akitegeera oluvannyuma ebirowoozo bye bikyuka nze njagala mukitegeere ssente teziriiko mukazi na musajja bwe ziba zizze ate omuntu alina ssente tosobola kwewala kwagala kudominatinga balala era ne mukika ayina ssente bamulinda olukiiko terutuula okitegedde oba okikoleredde
ne ku mulimi eyo gye mukolera abasingamu akasente entwala gye bamutwalaganyamu ne bandalamu okiwulira ne mu bufumbo bwe kiba mwerakuba temwagala mazima omukyala ng'alinamu ku ssente ye waliwo ebintu bye batamukola ago ge mazima agakawo okujjako ng'omuloze ensawo agyerabira mu mmotoka si byebyo bwe bityo si byebyo byokka oba mubi nga mmwe omwana bwe mumuvuma oba mumpi oba ayina ekigere kyatuulanga akabega ojja kumuwa ekitiibwa ojja kumuyita mami bw'aba yagamba nti nze tebanzuukusa nga neebasa ojja kumulinda azuukuke because gw'oleeta requisitions so olina okuziteekayo kawungeezi nga tebunakya omusajja asula n'omukazi mu nju ng'amusinga ssente teyeebaka buli ssaawa aba alina okulowooza engeri gy'anaamuggyako ssente aleeta ideas buli kaseera awulira mulinga buli kaseera ayina ideas nnyingi nnyo ayina avenues nnyingi nnyo ezireeta ssente abulamu capital kati gw'ogenda okuzuukuka weegolola omuntu atunula owaayo badde nina bye ndowoozaako wano bwe tukola bwe tuti ozuukuse omanyi oba okyegola kazi og'enfuka enzije oba waakatuula olaba aba ideas sipadiddewo neŋŋamba akati abasente waliwo ettaka lye batunda eva aba amanyi gye batunda ettaka eruweera eyo bannange bale baana ab'obuwala mubeere kindi bano abasajja bano ku ssente bwe balaba ku ssente n'obwoya bw'omusamera n'olutiko kakati mirembe talina nsobi gye yakozaawo kati nze kye ŋŋenda obbagamba kye kino Mirembe is healing, I can tell. Just mwe mukole follow up. Mwetegereze nnyo ebintu byayogera. Mugatte olugero pazo egenda kumala ejjule. Atandise okuleeta wekiggwera. Fetulaba. Mugatte pazo egenda kumala ejjule mutegeera amazima. Mujjeewo emotions. Mukitegedde era yandisirise ayokya aswala gwe bw'ohandolinga ebintu nze si bwe mbikwata mulaba tubeera wano nga tubawa amagezi naye buli muntu amagezi g'akuwa bwe busobozi bwe gemaanyi ge ye bw'asobola okukwata ekintu nze nnyinza okuba nkuwa amagezi gagumiikiriza naye nga munda mu ggwe embala y'obugumiikiriza tekola ki teriimu temwagala kukkiriza bintu bino era nga bw'okikola n'okikola ogenda okulaba akikolayo emirundi ebiri ng'omusajja tatereera naye nga kikwetaagisa okikola emirundi 88 atererere ku gw'okinana naye nga ye emirundi ebiri alaba agumiikiriza namuggulira luli nensirika nenzira mu wiiki ewedde nayo nemuggulira nensirika nagenza okulaba ng'akiddamu si bwe bibeera n'omusujja gukuluma ne bagujjanjabira ewiiki n'omwezi. Omanyi abantu bano tebaagala kukkiriza. Generation yagenze n'agamba mbu abawala bonna abali mu Kampala nga balina zi butiiki beetunda. Agambye abawala naye baamolombye akedde ku makya n'agamba. Vidiyo eyo nagirabyeko nagiwuliddeko naye simanyi yagambye bonna 100%. Yagambye 80%. Kati akedde ku makya n'agamba nti bamwokyeza. Akedde ku makya n'agambye bawala. Naye buli walaba omukazi ng'agamba nti annumba genda mu comment section y'owandiikeyo nti weetunda. Kaakati simanyi simanyi wabula eyo sigenda kugendayo kubanga ekituufu kiri nti bituufu wanje maama kwemba tetwonoonerawo budde naye nze kyenjagala abantu bamanye kyekino just like any other people oba any other person n'omuwala eyeetunda bw'agenda neyeetunda n'aweza ssente anoonya bizinesi gy'anaakola address si address business ng'omuntu omulala yenna nti bw'ofuna capital naye
olumu akaluubirizibwa okuva mu mulimu guli gwe yajja mu capital olw'okuba nti ye alaba ateekamu kitono naye abantu bwe batyo tebabalirira nti yo bruising your soul for sleeping with a lot of men. Abaana ab'obuwala, for sleeping with a lot of men, you're bruising your soul. Omwoyo gwo gunafuwa kubanga abasajja abo bajja n'ebigendererwa byaki byanjawulo. Ennaku zino abasajja abasinga obungi ababeera banoonya abakyala ab'okugula ebintu biri so ritual. It is not just sexy nga bwe mukiraba. Guli gwafuukanga baguyita a ritual mu Luganda kyeki muzimu a ritual to perform a ritual bintu bya kusaddaaka gubanga omukolo bintu bya ayina emikolo gyaliko bakyogera bityo. So mwe mukitegeere nti bulijjo okoma okwebaka n'abasajja ab'enjawulo otoolebwako spiritually ate era nabagamba nti omwoyo ogutateredde gukosa nnyo omuki omubiri baziko bamugambe owebaka n'abakazi 30. So omulimu omwangu ogw'omukyala atunda akaboozi okukola ejja kuba saaluuni ejja kuba botiiki wadde ye yagambye botiiki yokka ne saaluuni yajogedde ne saaluuni lwa nsonga engoye agenda kuzambala nga agenda okukola era botiiki ezisinga obungi nze sikyagula ngoye ku botiiki bwa ku kyalo bazambalamu walingawo omuserebwe yayinanga botiiki emakindi engoye ozisanga ku ddami enja n'ozisanga nga yazikoleddemu vidiyo abaana abalenzi okitegedde mukomye ekyokuula abaana abawala mugende mukole mutuswazize ekimala naye embeera mbi abaana tebalina maanyi gaki balina gakunya migongo kati bano bakigumire naye nga njagala njogereko ne boy child boy child sembera wano embe guno gwe tulimu si gwe guli ogw'abajjajjaffe mbalayirira nga ntudde wano mu kamera nti ne bwe munaakuba amabina ku mayinja omulembe gw'abajjajjaffe tegugenda kuddira ddala mukitegedde ogwagenda tegulidda muyige buyizi okubeerawo n'okutambula n'embeera abaana ab'obulenzi ng'oggyeko ekisenge mu nnyumba mulimu ekintu ekifo ekikulu ennyo engule yammwe kwetuula kye mwabuusa amaaso bagiyita emmeeza si akameeza emmeeza olunaku lwe mwatandika okuteekawo ekibuuzo kya what do you bring on the table nga mukibuuza bakyala lwe lunaku lwe mwagabana engule yammwe n'abakyala njagala okubategeeza nti emmeeza eyo gwalina okugiteekako ate omakinga sure nti ogijjuza omukyala n'abulwa waatuuze ebibye ne bw'aba abirina agenda tuuka wano nga wano wajjudde nga talina waateeka nagamba don't allow your woman to bring anything on the table because amazima agakaawa gali nti ffe abakyala tetusobola kumanaginga maanyi gali mu kuteeka ku mmeeza lwenguza ekkiro ya sukaali ndaba nga nkusobola n'ab'ekika kyo bonna lwensasudde school fees mba ndaba nga neddirude engasa okitegeera naye dirudo naye yatujjidde okitegedde so mukitegeere nti ffe mu butonde bwaffe tetusobola kumanaginga maanyi gali mu kubanga tuteeka ekintu kyonna ku mmeeza newankubadde biri byonna tubyogedde ag'amaanyi tetugasobola kiringa bw'olaba nti Katonda yatwekweka n'ebintu ebimu n'abitumma gwe singa Katonda kwasaamu essekendi emu bw'ati obuyinza bw'alina osobola okunkumula emirambo nga mutwalo gwezikira gweremala kubanga ffe mu butonde bw'aba humans
bwe tunyiga twagala kulumya kati abaana ab'obulenzi oyo ye mukyala toganya mukyala kuteeka kintu kyonna ku mmeeza yo. If a woman wants to put something on a table akitwala akiteeke ku mmeeza yeewaabwe. Mwena kye muŋŋamba engule y'omusajja etuula ku mmeeza. Bakyerabira. Stop questioning women. What did you bring on the table? If you want a woman to bring something on the table, mugenda kugabana amaanyi. Ekyo kyo mukikkirize mukigaane. Kubanga gwe Katonda yakuwa amaanyi ng'omusajja. Ondiisa omwaka mulamba n'okwata ogwokubiri n'ogw'ekkumi nga bw'oliisa n'abo bendeeta bessajja nabo ngamba abaana be tuzadde ng'ewaffe bwe bafiirwa bw'oziika ogula amabugo oguze essanduuko embugo oguze keesi emiceere ogiguze abafo batuba bazizaayo emmotoka otuwa n'amafuta buli kimu naye n'osigala ng'ondekeramu ekitiibwa ng'omukyala. N'osigala ng'ogamba bwe bakubuuza nga ekyo nno mugende mubuuze madaamu kubanga madamu ajja kutabuka. Weeraliikirira ebinantabula ng'ate 80% gw'okola ki? Gw'ompa gw'ondabirira gw'onteekako. Naye nze bwe naakuwa 30% mukwano nja kuba sigambwako. So nze boy child mugamba engule yammwe abaami eri ku mmeeza. Mugikuumire ddala. Tokkiriza mukyala kubaako kyateeka ku mmeeza yo. Bw'oba okyayagala mazima ekitiibwa. Bw'oba okyagala ekitiibwa. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa banene bw'oba weekyanga olekamu. Omusajja omufunyi tebamwekyangirako. Kyokka omusajja omwavu basobola n'okufuuyira. N'okuggalira ebweru. Omukazi aba akuyitako mu ddiiro olaba TV n'akufuuyira kubanga oli mwavu. Oyogere ki mu bwavu bwobwo? Omwavu ateesaawa. Olaba ne kulumbe tosobola kuteeza nti bannaaye tenti wano we mugitadde kibuyaga akubawo nnyo mugiteeke wali ne bw'oba okimanyi nga waakaziika emirundi nga 6 mu olwo olujja nga waakalaba nti buli lwe tuteeka wano tenti egwa. Naye olw'okuba oli mwavu n'okuwabula obuwabuzi nti tenti mugiserengese teriakuwuliriza kubanga oli muki? Mukole. Naye ojja buzzi n'ogamba bannaye tenti eno mugijje wali ne bagisitula. Kakati omukazi n'akeera ku makya n'akola akasente. Omukazi n'ateeka haliya mu lujja okakasa bw'anaaba akuba serefu ng'agenda kufuluma ssaawa 7 ogw'ekiro oyina amaanyi agamugaana. Amafuta mwegali. Emmotoka yagyegulira amafuta ageegulira tosobola mugaana. Okitegeera? Tukole ssente. So nze abaana ab'obulenzi mbagambye leero mukole. Ekyokubiri mulekerawo okwagala okuwasa nga muli baana bato. Nze bw'ombuuza omuvubuka atannaweza myaka 3 toyina nsonga lwaki olina ekirowoozo ekiwasa mu mutwe gwo. Si towasa wabula toyina na kukirowoozaako before 30. Okulowooza nti kati nina okuwasa. Kati kampase olina okuweza emyaka ameka? Ebintu ffe we twavubukira twayinanga okukyamuukirira. By the way nze generation eyange abaazaalibwa mu 89 paka mu 2000 bonna bw'obaleeta n'obatuuza wano n'obabuuza lwaki mwazaala twayagalanga kubaayo n'akaana. Obugoye mu Owino bwalingayo nga bwalayisi ng'oyagala odizayininga akaanako kambale engatto ya pinki essaati ya pinki okatwale kakofira ka pinki kabbaga nga buli kimu kisoboka. Kati babinoonya tebirabika. Essaawa zino nze nagulako obugoye bw'omwana mu Owino nusu 5 1,000 ate nga 2,000 obeera otwala fast. Essaawa zino akagoye akatandikirwako ka mutwalo. Ebintu bikyusa ebintu bya bbeeyi. Ate era abawala abali mu generation yange abazaala oba abavubuka bw'otunuulira child spacing nti bwe yamala okuzaala lwabitegeera nti bikaluba. Era ogenda okusanga nga yazza ku mwana wa myaka 7, 8, 9, 10. Lwakuba nti ebiseera ebyo ebintu byali bikyasobokasobokamu. So mulekerawo okulowooza nti mujja kuwasa ati 25 owasa biki? Ati 30 atandika okulowooza nti onoowasa. Kitegeeza ki? Wano wonna mu 25 wetegereza. Oli mu kwetegereza.
mulekerawo okulobera ku mabina. Toyina kyogenda tugamba neno galese ebizibu. Okitegeera? Odetinga omuwala olw'okuba asiba enjala za bbeeyi ayambala biwiigi gwe owulira gwe oyagala gw'ofiirako shizi class. Mukyatomera nnyo nze mbabuulira. Gwe mu abasajja Mukama yabawa amagezi nti osobola okutunuulira omukazi n'omanya nti kati noono. Mudetingira emyaka 5. Olyoka omuwase ng'omutegedde bannayo kema kukkirizi mwagalwawo. Tosobola kumanya muntu nga tomukemye. Abantu abamu balina ability concealing obuyisa bwabwe obubi. Osobola n'okumala naye emyaka 5 for as long as muli ku soft landing muli kaweweevu mu relationship. Osobola obutamanya. Omuntu mukeme tekawo embeera. Omuntu buli lw'omukema you trigger those that the other dark side of that person. Otuuka n'omutegeera wakiri tafiirwa waabwe. Anti nkugamba ogenda ne bakuteeka mu buli lw'okemaakema omuntu omanya otriggeringa kali kadde akarumu kali amaliriza akagudde. Abantu mubakeme. Yokulaba nga kugamba tojjange waffe kiro. Okitegedde omuntu mukeme. Tuleka kwebuuza lwaki wabwe. Obeera otya ne girlfriend nga buli lwakubira n'akusaba sente z'enviiri oba nazo. Olimanya ddi nti bw'ona omuwasa nga tozirina akusse ggwe. Buli lwakugamba ne maama yafudde mwe abasajja mmwe muziise n'abantu abaafedda nze mbabuulira. Muziise abantu abaafedda. Maama yafadda n'oddamu n'omuziika. Jajja yafadda nga teyamulaba nako. Kubanga buli bukyakugamba olaba omwaka omukwano munene. N'ebijja byaseeteera. Eva nodduka bananga omukazi yafiiriddwa. N'omuweereza. Kyokka notonaba namuwasa. You should learn how to decline requests. Teri kintu kitriggeringa muntu nga ku declininga requests ze. Olabe agenda ku reactinga atya. Negwe buli kyakusaba n'omuwa okimanyi nti mugenda kutuuka mu bufumbo nga bizibu. Nze nabagamba luli obufumbo bukkakkanya. Bwe mubeera wano nga mukyera baalabe n'ebbali tewali kintu kyogano mayi lwaki oyagala mulaga nti osobola omukakasa. Naye mwe mumala okubeera mwenna otuuka n'otendewalirwa nga bw'olemererwa. Akugamba akubikira nti munnaye mu kyalo twafuiriddwa. Naye mukeera ku makya olw'okuba akaana okalabi kalina amagulu amalungi kazimbyemu obubinabina oyo ye maama w'abaana olw'okuba bw'otambula naye mukwano ogenda kutambula naye tusanyuke tukuwaane but you're going to jail yourself for the rest of your life. Abakazi abamu mubazaddemu abaana ababuwala abamu mubazaddemu n'atuuka wakati eyo n'akulemerera ne mwawukana naye olw'okuba musigaze omwana be basajja bosanga nagamba nti nno nze singa nali nsobola omukazi oyo nandimuggyeko omwana wange n'embeera naye agenda kusumbuwa mutulo ne mukutunula ku makya kawungeezi. Okitegeera mutuntu ne mutuntu because for tulowooza mbu bw'ozaala obeera wa kitalo nga bw'olowooza. Maama nze byali byedda. Mukwano bw'ozaala oba toli wa kitalo nga bw'olowooza. Instead oba ofuuse buugi kati nga tebannakuyiwa nga oliko n'emmembe owolongosi wekkakkanya. Kimanye nti bw'omala mutuuse ewaka omuntu akugamba nti wayi mu kyalo twafiiriddwa omubuuza ani naye lwaki obuuza otandise okubuuza omuntu asobola okudraininga financially gwe nti banneiba baffe wali bafiiriddwa omwana abo basobola oziika wadde toliiwo n'aleeta ebintu ebyekisiru ebisongasonga ebyekisiru abula kansirike saagala kuyomba naye yomba naye omanye akabaati ke bwe kabikkuka kadda tekadda nti tekadda. Waliwo abantu nga akabaati ke ku bwongo kalinga kyokolo bw'ogikubamu opena n'ogikula tosajja. Nze abaana abalenzi bannayimba saasira naddala osanga atawaana oli lwakuba kati amanti yamusabye kawiigi kaliko sente talina. Omukazi woba tonnamuwasa asobola okwekomako n'asirika anti nabagamba omukazi ng'akyali girlfriend wo asobola oba ne basponsa nga 5. Message azisindikira abantu 5 zibanga zino message za bulk SMS. Zonna zijja lumu. Asindika bulk SMS. Zonna zijja lumu. Ate yagenda osindika ng'abaze ayagala obukadde 3 naye asaba 5 mu bantu 6. Nagamba ono bwampayo bubiro nampayo kamono nampayo 5. Kitegeeza bw'aba ayagala bw'asaba 5 n'afuna 3 aba ayita. Naye wano bw'omuwasa oba omuliko bw'omu ebiseera ebisinga obungi bw'ofumbirwa onoonya engeri gy'okolamu obwenzi
freely ne kubula anti bali abana bavaako kubanga bagamba yafumbirwa bayina okuvaako lwa nsonga luli babadde bakubira n'ekiro n'obuukira ka uba n'ogenda essaawa zino essimu agikuba ogiraba naye ate omukulu ali awo ogifiirako do not disturb neeruma ennaku zino baba bagenda mu teri musajja gwagenda kukubira emirundi ena nga takufuna asigale ku ggwe naye aba ayiiya kiddako mbaba mwesimu kati bazikyusa n'akyusa layina Daddy akasimu kafunye obuzibu naye kati kanfunyemu endala manyi nali gundi yali kasitooko meetinga byebyo layini y'abasponsa ekendeera efa kubanga basponsa bo tosobola basaplayinga n'obasaplayinga bulungi nga luli deliveries tezikyasoboka anti kati waliwo neze wakolanga ekiro mu ttumbi tokyasobola basponsa abamu bali Bulaaya bakubiranga essimu n'ova eri wena n'omwebambira mu ssimu kati tosobola kubanga omukulu mwali mu nju waliwo abagagga abali eyo bambi basajja batu bali eyo Bulaaya nga balira online akasabbuuni ke wali n'akakwata wano gwe ne weeyambula n'onyeenya amabina n'okola otya n'akuweerezaayo pawundi 200 kati ani agenda okuwa pawundi ze 300 nga tokyamukolera akasabbuuni ke tokyakatuusa gye kalaga omuwoleza nti kuba enkya misana kakati tasobola kuba mukaawu wali nga basponsa wootasobodde bajjuzaawo kati omuliko bw'omu kyokka ku bintu bye ku 100 osobola muwaaka 3 ndowooza olaba olutalo bwe luva wano omwagala owoza girlfriend wange ali klase yekuba perfume za bbeeyi bikunyumira ayambala engoye z'ebbeeyi bikusanyusa ayambala obuvidiyo bw'ebbeeyi mugenda mu bantu mu banno gw'olya sho bikusanyusa owulira mutuufu ebintu by'ayina ne byakola bikusikiriza omuwasa n'ogamba kamukube waka n'ogamba ono gwe nina okuba naye sooka weepimepimemu olabe maintenance gy'aliko n'ogisobola bino byonna gw'obadde obimuwa akulimba munno ayina omulimu gy'akola gy'abijja oli musiru ganje maama oli musiru obuuza oba ogamba mbuuza gwe bw'obalaabalamu omulimu gy'akola okakasa ssente ziva ku mulimu gwe gyeguli oba ne gy'akola kale gyeguli oba ne gy'akola era bakuyambako era gwe muzibe tolaba era you're going ahead omuwase otandika otukubira enduulu wano mwepime kekaseera mbagambye ntya engule y'omwami etuula ku mmeeza wano tokkiriza mukazi kubaako kyateeka ku mmeeza aba alina byayagala oteeka ku mmeeza abigenda abiteeke ku yeewaabwe kubanga bo ne bwanaabateerako n'agijjuza tagenda bajjooga ate yajja okwagala era abeere ng'abateerako abasanyuse naye ku yo bw'anaateekako ajja kujooga ojja kumuwulira engule y'abakyala mu bufumbo eri mu mpisa mukazi ne bw'onooba oli mulungi otya ng'otonnya mooli ne bw'onooba oyina figa 8 nga ne 8 eyo bagikwata ne baginaanuulamukko nga tolina mpisa tolina ngule mu bufumbo bwagwawo dda abaana bali kuno batugamba mbufe tetulina kye tusobola kwogerako okuggyako obufumbo era bibatamye nange mbagamba nti ono content ayina bannyiniye ani akyogedde je mbalaba mgotobalaba mu comment section mbadde njagala mutegeere nti muntu wate content alina ye kennyini aliwo wakuba jjajjaawe yaliwo nnyina yaliwo jjajja musajja yaliwo jjajja mukyala yaliwo waliwo olukalala okitegeera ate naye kennyini oyo akyogera enkyalowooza kuwasa onfuna bamukubira ayina akaana ke yazadde nze mbagamba abaana ab'obuwala nga tonna bagenda mu bufumbo sembera wano obufumbo is not a battleground tetugenda mu kisaawe nti tugenda kulwana abakyala abaganda balina olugero olugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka aletanga engero kanki bannyonnyola abaana b'omulembe guno n'engero tebazimanyi anti tebalina nabo ebyoto ebisiki bitera kuba ku nnyimbe oba ku mbaga oba mu bookya amataffaali amanda ekisiki yenduli y'omuti ennene actually bibeera ne muzifaamu eyo bakumayo omuliro
kamba nnyonnyola ebisiki ekisiki ebeera nduli ya muti nga nnene enduli y'omuti eyo bw'ogenda okukuma ebyoto ebinene ekuuma omuliro nga teguzikira ate emenya amanda nga mangi wabula ekisiki ekyokwaka kyetaagako obukwa obutono obukwata amangu omuliro sobola okukwasa kino busobola okkikwasa kyova olaba bakugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka amazima agakawa gali nti omusajja mu bufumbo kyekisiki omukyala mu bufumbo gwe butittiriri buno obukwatiriza ndowooza era olaba nti gw'ogenda kwaka ogwewo basonsekemu n'obulala naye ekisiki kisigale kubanga kyo tekiggwawo mangu bagambe mu mbeera eno abakyala ffe tusinga okufiirwa lwakuba temwagala mazima ffe tusinga okufiirwa abasajja bakifunamu lwaki ffe bwe tukula ne bw'oba oyina ssente mmeka ng'okuze otuuka ekiseera nga abakulya bakulondamu muggyeko katunkuma simulya lwaki omunteereddeko ono okitegeera simulya ekikwewuunyisa nti n'abasajja bwe bakula tebaagala kuwasa bakazi bakulu era kizibu ennyo omulembe guno okusanga omukazi omugagga ng'alina ssente ng'alina omusajja bwe benkana emyaka era bw'aba amufunye oyo aba akkiriza okuvunnama omusajja akuzaalamu ne weekyanga n'asirika n'akwongeramu owokubiri nga muli mu bufumbo mutambula naye ng'ofuuse ekizibu mu nju n'akukunkumulamu abaana 3 omusajja oyo agenda kuva wano agenda awasa omukazi omulala atandika effamily gw'ogende ng'oliko obujulizi bw'abaana 4 obujulizi bw'abaana tebukosa musajja physically bukosa mukyala aliko abaana 4 bw'oba omanyi nti nno tosobola kugumiikiriza musajja tomuzaalamu mupapa ofuna omusajja wano olw'okuba otegedde abadde ne mukazi we oyagala omukakasa nti gwe wawoomye nnyo wasinze nakati ne bbugga okaawanga ensugga oweetisa olubuto ozadde osigazza obujulizi era abasajja ennaku zino batukwana n'akubuza do you have kids nga yeah how many 4 buli mukazi ali eyo ng'olina omusajja nga wamugamba olina abaana abasukka mu 2 akulabanga eddiba lwakuba tagamba bugambe eryaki nze ngambye eddiba nvaako okitegeera abaana bananga oli single mother nga kiba kisusse kubanga ebintu bingi ebitufuula basingle mother naye togenda ye kati kambabuulire abasajja they are not interested in the story era bw'anaakubuuza nti olina abaana bameka ebiseera ebisinga ajja kukomaawo ayagala alaba ogenda musumbuwa kyenkana ki ensonga lwaki abasajja bwe batukwana batubuuza olina abaana bameka ayagala kumanya obwetaavu bwo buli ku percentage ki ogenda musumbuwa kyenkana ki mazima ngamba ya 2 kyampomedde njamuwanga ya 5 naye abaana darling kale tubale buli omuntu muteke ku 25 kekakadde abasajja bano ebibuuzo bye batubuuza nga batukwana men are very wise takubuuza mbu munyumya mboozi lwakuba abaana b'obuwala they don't concentrate takubuuza nti olw'okuba awulira ayagala munyumya mboozi ayagala kumanya obwetaavu bwo buli kyabuuza kibuuza nansonga osulawa kyanja kwa apartment za bei banange nkubulire nabulira dde ekyanja eyo apartment no they are not expensive now like mine is 800,000 ako kaba kayingidde siza bei no kaba kayingidde ne mugenda maaso ne munyumya okola what do you do for a living you know ankoleyo mu town I do makeup bichi bw'obanga omugambe nti olinawo ka business ke ayagala nnyo amanye kenkana ky'oli mu dduuka ddamba ayagala apime
source of income yo ne standards of living zo ziri zitya? Do they tally? If they don't tally, nateekawo akabuuza. Nakalekaawo. Awo n'amanya nti kaakati ono ajja kunsumbuwa nnyo. Nina omumanyiiza mu mwezi mulaba emirundi 2. Buli lwe mulaba nzija n'ekyana kyange. Okitegedde? Oba kano tekalina nnyo bizibu ne bwe nkalaba buli wiiki. Tekalina nnyo bizibu kano tekajja kunsumbuwa. Jjukira nabagamba ekonomi etunyiga kyenkanye. Buli omu mu levo ye. Omusajja ainvestinga mu kuzimba apartments na biki. Ayinayo site 2 zitudde. Tomusuubira kuyamba nnyo. Kubanga ziri zitudde. Asula alowooza zitandise. Kyokka n'owaholosero basapulaya bamuli bubi. Kyenkugambye nti buli omu mu levo ye. Naye baba n'abitegeera. Bajja bitegeera lwampaka. Okay. Buli omu mu levo ye. Ekonomi etunyiga kyenkanyi mu levo yo. Kati gwofubutuka eryo akugamba n'omugamba banayi supplier abadde kati wulira wulira obugi bwaleeta. So, abakyala temuyingira bufumbo bya kajanja. Omusajja ne bwana akutwala Baghdadi n'owulira nga mbutufu akuyisaawo akutwala paka Kandaha. Bw'oba omanyi nti nno tosobola kugumiikiriza togenda. Ekisooka tofumbirwa, ekyokubiri bw'oba okkiriza obufumbirwa. Cohabiting lindako okuzaala. Bakwogerera amafuukuule anti bw'otazaala. Otazaala mu bufumbo. Obuteetegereza bwe buzadde bino byonna ebizibu bye tuliko kati. Kati olaba embeera ya Irene bwe yasajjuka. Singa yali yamuzaalamu omwana. Olowooza ki kyandibadde awo? Okimanyi nti n'omukazi bw'akukyawa nga alina ne ssente aba awuli agala omwana amukwata amutwale Canada. Amutwale mu America. Amutise. Okitegeera. Katono agamba ono taliraba ku mwana wange paka. So, obufumbo buno si kintu kya kuzannyisa. Bw'oba onoobuyingira ng'oli mwana wa buwala. Kitegeere nti nno omwami agenda gwe ng'omuntu agenda kuteekako percentage tewera na 6. Gwe ng'omuntu wabula ate ye aba afokasinga ku biki bye mugenda ebibatwala mu maaso. Of which ebibatwala mu maaso era obeera kameeme. Nyongero bajjukiza nti mu bulamu bw'abasajja tutuula kameeme. Batono nnyo be bawa entebe abaami abo be mulaba. Nkiddamu mu bulamu bw'abasajja naddala nga tufumbiddwa tutuula kameeme. Abasajja watuukira okutongoza akuwa ekifo otuula ove kameeme. Tuula wano. Abeera amaze okukuba mu torch. Ng'akwetegereza. Ng'alabye nti mu butuufu ogwana. Nebimala nabyo ne byefuula. Ogwana ddi. Empisa kintu kikulu. Akiddiŋŋanye nno. Empisa. Omusajja osobola okuba omufumbira emmere nga tewooma emyaka gyonna. Naye ng'olina empisa. Osobola okumuzaalira abaana nga si bagezi nnyo tebakola zi first grade. Naye ng'olina empisa. Osobola omuzaalira abaana nga si be balungi nnyo bali abatiisa. Osobola okuba nga tomuyonja kimala. Naye ng'olina empisa. N'obwagenda n'ayenda ne kimutawaanyamu ng'agamba bwayi. Okitegeera. Empisa ki? Omumwa gwe gusooka okumalawo empisa ku mukazi. Gwe buli kimu okiyombera. Osobola okuyombera ekintu mu 2-2 paka 2-26. Ekyo oba tokyakiyombera. Ekintu bw'okiyombera emirundi ne gisukka 3 nga tekikyuka. Either kitwale nti muzeegwe oba bunafu bwe. N'oyombera ekintu ku makya ng'afuluma 11 n'omulinda ng'ayinga. Omusajja n'omuvuma okuva ng'ayingidde ku ssaawa 9. By the way, nina omukwano gwange gwe nabadde nnyumya naye musajja. Nangamba nkubuulire Rahuma. Nze omukazi ansobera. Nze nkeera ku makya nga sirina ssente n'enva ewaka. Naye nga nina ddiiru yange ngisuubirako ssente ng'omugagga wange nina kumuswama buswami. Okitegeera? Zigenda okuwera ssaawa 9 ogw'ekiro.
ne mufuna ne mujjako ebina nenkomawe wakanga nina sente ebina bya $. Nenkomawe wakanga nina sente ne mugamba kale fine ate unyo omwenge kituufu obadda muswamye nnywamu naye sente zonkoze eki nzirese naye omukazi ayomba mpulira mazeeko emirembe abakyala njogera n'abafumbo abo bokka bavaluwinga obufumbo abamanyirwa ki bafumbirwa nze sookera n'abakazi bakoowu era bw'oba oli mukoowu yisawo wano empumi vaawo njogera n'abakazi bavaluwinga bufumbo omusajja besides abakyala ng'anywamu ng'akola akasente ke ekyo kite kubanga omwenge gubawo essanyu bakyala bannange gye tutabeera mu mabaala abaami baffe bakoona dansi bazina amazina bafumita empere kasitamunywamu basimba obugere osobola okubeera n'omusajja oyinza okuba obadde ne bbawo emyaka 10 nga tomanyi nti azina amazina akunkumuka mukwano mu mabaala eyo bazina bw'ayiwamu bw'ati n'asanyuka n'asimba akagere muleke ebintu bibiri ebisanyusa abasajja nabagamba era ndikibagamba emyaka gyonna ekisooka kwegatta ekyo tekiriiko oba yeegasse naani oba naawe mama w'abaana oba girlfriend okwegatta okwo kubawo essanyu ekyokubiri bw'aba anywamu akenga ako kabawo essanyu bagamba mbu kamuwaayo essaawa 2 oba 3 ne yeerabira olunaku lwonna bwe lumumenye byayiseemu ate omwenge teguliiko ssaawa nabagamba nababuuzaako wano nti omusajja bw'ajja ku ssaawa 9 oluggi luli automatic nti ku 9 luba lwerookinze terweggula oba lusensinga mbw anyweddemu ne tweteggula kambajjukize omusajja tebamugamba nti ddayo gy'ova kuba ekyamazima aba ne gy'ava era aba asobola okuddayo ekyokubiri kyenjagala okubajjukiza bakyala bannange bwe tuli maka g'abasajja abakazi abasajja baffe be bendako ffe gye tukooye gye baagala okujja nga gw'olaga nti okooyeewo waliwo ayagala okujjawo ajja kujjawo bayi chance bayi mistake oba bayi bya ddala ali wiringi okuloga bbaawo paka lwamufuna ali wiringi okusabira bbaawo paka lwamukyusa timing so bw'oba manyi nti okyayagala obufumbo bwo empisa zikweyimirire ebintu ebimu mu byesonyiwe si buli kimu nti bakiyombera si buli kimu mu bufumbo bakiyombera ate bw'okiyombera nga tekikyuka kyesonyiwe ate batugamba mbu omusajjawo oba mukwano gwo bw'anywamu n'atasanyuka mukoleko okunoonyereza okw'amaanyi akenga ako okamanyi ggwe kalina engeri gye kakugira ne kajjawo oli nsonyi kamuteeka eno ne kasembeza ono osaaga n'okusaaga nze abagamba I've been long enough here okumanya bye mbagamba ebimu mbirabidde ku bantu ebimu bituuse ku nze mwe muve ku bino bye mulaba abantu abajja wano mu kamera ne yeetega kamera n'abannyonnyola ebintu ebimu nga abisoma ku YouTube nze mbawa facts ekyo kyo mukikirize mbawa facts abantu bangi bali eyo mu mayumba nga tasobola kuvaayo kunnyonnyola bintu nga bino naye ng'ate bakimanyi nti bye twogera ki mazima nga tuwunzika yagala odde ku baana bali abalenzi abakuula abakazi bw'oba owunzikirako bannange bannyinaffe nabo waliwo mwannyokako mwannyinaza yantuukako nange bannange nze simanyi noonya wentereka ebyange nga kyamazima waleetebwa ejjanga erimu obubiri ku makya ebeera mukka mu kitundu nga madamu akuba empoole bannange abakazi abakuba empoole how are you
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsabulire bakazi mmwe omutamivu tabagambwa abasajja bano mbalaba abamanyi sente zalina abazimanyi abaana ab'obuwala mukoze ky'amaanyi okukuba abasajja empole. Thank you so much. Beebale kubanga tosobola gamba nti bbawo akomyewo yeebase gwe n'omugwira mu olusiko n'olinda afulute n'omuyisa nako engalo owulire oba kati enzisa gya ssaamu yaatula. Omanyi omuntu bw'aba yeebase omukka guba heavy ng'ate gwokya n'okka mu wallet n'oddira mbu wakati mbu n'osokoolawo gwani agambye bw'aba tamanyi sente ze. Abakyala abali mu maka bagirlfriend abagenda ewa boyfriend ne mukyala abakazi be basuzani one night stand mukoze ky'amaanyi okuswaza ekitonde ekikazi. Bakazi mmwe muli babbi mugwa mu wallet z'abasajja nga bagenze mbiyiga okunaaba. Abakyala bafumba abasajja omusajja olugwawo olw'okubaza yembu Guinness bwe yeebase otulo twa bbiya akeera ku makya nga sente temuli. Nyongera okubajjukiza nti kati sente zisula mu seat covers mu motoka. Ate nawo byogedde. Abaaye mu compound ya mwomwo waliwo ejjinja mwaziteeka oluyingira ennyumba giyingira talina yadde 10. Ebyamo byasizza. Bakyala bannange omwami ewaka mu wallet kati ateekamu 15,000 za boda sente zisigala ku mulimu muli babbi. Abakyala ekisenge ky'abaana yafuuka terekero lya sente omusajja omumazeeko emirembe weefuula mbu n'olongoosa ennyumba kumba onoonya sente okunkumula n'okunkumula n'ekkutiya z'obuwunga oyagala kubba naye bakazi mmwe kiki kati tubalinze essaawa 9 gwa kiro bagenda mu mmotoka omusajja agenda kukwata ng'omukuba empole bakuyiwe ebinnyo ate naawe okera otugambe nti omusajja yakubye. Nze siwagira musajja akuba mukazi saagalira ddala musajja akuba mukazi mazima tokuba mukulu munno naye omukazi bw'omukwata nga akubba mukube omukazi tomukuba naye bw'omukwata nga akubba musikamatu singa otegedde nti yatoddemu ekiro naye mukama bw'ali mukusuulako nga kikutamiriza ogutwe n'ebibiri mu wallet yasokoola kikube kikube empiku ebyo ebitamatama. Kati basajja mwe kambabuulira mbu sente mwazizza ku masimu. Nze nabagamba omukazi omufumbo ne CMI tebalina njawulo. Mbega nze nsobola okugwira olusiko paka ne mmanya piniyo bwe mba njagadde. Bwe mba njagadde siya njimanya mukwano. Omukazi osookera ku makya nga alina mukwano gwe eri ekaliisizo mu kyalo n'abakubira n'abagamba ennamba mugisikeeko sente okera ku makya Airtel muli babbi sente zange baazimwabye kumbe mukazi we yakubidde abeeri ekyannamukaaka gye baazisikidde kate ne bazikola ki ne bazimuddiza. Mwe mbabuulira abakazi bano balina ebintu bingi bye basobola okukola mwe temumanyi. Ate kambabuulire kiva ku ki emizenge egyo okutandika obeera mu maka omusajja buli lw'otandika okubaliga omukazi n'akimanya ffe tulina kalakiti eziri weird. Omukazi asobola okusaba ssente ez'okumu okumu n'ogamba omukazi ono teyali bw'ati buzibu ki tategedde nti obaliga. Obwongo bumugamba ye atudde wano agumye omugamba tolina ng'ate ebbali ozitwala akusaba ssente n'owulira nga akutuuse ku kawompo kamunguluze nyabo. Omukazi asobola okusalawo okukuba empoole anti nga buli lwodde ogamba tolina ssente ate odde otamidde n'agamba ez'omwenge nga tezibula kati ezange kanzitolerengako wano tove ewaka nti ogambe nti kanveewo ngende ewalala
mwekamba bulire money questions. Answers are money questions. Zilimu objectives. It is either A or B or C or D. Aha, bana abawala. So, empole y'abakyala mugikuba kubiwulira naye bambi mulinga. Omusajja tomubba. Amukola. Musabe bulungi bwakumma okitegeere nti takyakuwa. Oyiye nze nabagamba nawe wekole correction omanye obuzibu kibwoyina. Adedda waliwo abasajja nga ye bwe mumanyiragana. Alaba ngokuwa sente zaazo onoona. By the way tukyogereko. Abasajja temukyayagala kulabirira bakyala bammwe. Gwe bw'omuwa emmere n'osasula ennyumba olaba ng'omaze. Omukyala oyo yeetaaga osiba kaviiri akalungi, yeetaaga asiige ku lwalo olwo, yeetaaga ayambale ku lugoye olulungi. Mulekerawo tukema, mutusindiikiriza. Eno gye tutambulira batukwana. We choose not to accept. Ate abalala mbagaana, ate naawe toyina kyokolawo. Naye kati mwe mulowooza ffe tuli biti? Ate abasajja be mutuuka eyo ng'obadde otambula n'osanga mukyala oba girlfriend oddamu omukwane. Okitegeera? Abakyala tulina ensonga nga 2-3 ezitwenza. Ensonga esooka ya butandabirira. Naye maama oyinza osanga kati nsanga mama abaana nga alina watambulira nga mbadde mulengeddewa nemuyimiriza mukwana ayinza okusabula oluyi. Naye kakati gwe balagadde sekadde gwe nsiiba naye mu nnyumba. Justice omukyala we wakati sente zimukyusa timing abadde agenda okunoba n'addamu n'abisumulula n'abizza mu wardrobe. Omukyala asobola okwendola obutamulabirira n'obutamwokyayo. Bane mukyala we waka mwokyeyo basajja mmwe. Omukyala mwokyeyo abeemu ne ssente. Ffe abakazi Katonda yatukola ng'emitima gyaffe gikkuta mangu. Omukazi bw'abaamu ne ssente ne malaaya yeetunda bw'agenda n'akolayo akakadde kasobola omala ewiiki nga tazzeeyo ku kimeeza. Ago ge mazima agakaawa. Ne malaaya yeetunda bw'agenda aka weekend ne kamulamira n'afaayo n'akakadde koba bubiri. Asobola okumala wiiki y'ennamba oba 2 ng'ali mu nju alya anywa yeebaka awumuddemu. Oyo ye mukazi. Ffe tumatira mangu. Ensonga ey'okubiri esobola okwenza omukyala butamutuusa ku ntikko. Abaami eyo n'ensonga nkulu. Mugenda ebweru eyo ne mwefunuggula. Abaami musimba obugere ebweru eyo basayidi kiiki babatenda muli baka muwogola naye waka. Olinga nkoko otonyezaayo butonyeza pyu ne weebaka. Obwagazi bw'okwagala okwegatta. Omusajja ne bw'oba omaze naye emyaka 10 omubiri bwe guba gwagala. Omwami kikkakatako okutuusa omukyala wo ku ntikko. Oba omaze naye emyaka 10 oba 2. Entikko tebagikkuta. Entikko si mmere. Olaba n'emmere ogirya n'ogikkuta leero. Enkyenjala n'ekulumanga atalyangako bukyozaalibwa. Abakyala mu batwale paka ku lusozi Sayuuni. Mukome eno oluwalampako katono nnyo. Bannaye olusozi luwanvu n'odda emabega. Emyaka 7 olusozi Sayuuni waluvaako. Olengera lulengere. Bajja kumukutwalira totukaabirira. Entikko tebagikkuta nkibaddiramu. Mwebale tuwuliriza. Komaawo. Sayuuni vaku Sayuuni. Abasajja bagenda kugenda mu comment section bakubuuza ekibuuzo wano. Gomanyi Sayuuni nga buzibu bwayina. Anti kakati talinyika. Kola bwoti. Gomanyi bakugamba wano Kajanso olusozi olwo. Okululi waramba olutuuse buli lunaku oba buli wiiki. Oluli mu kibanja kyo. Kubanga obeera osuubira odduwalampa n'enkya naluli emyaka 5. Naye olusozi olutali mu kibanja kyo bw'ogendayo oyagala otuuke. Basajja mwe mugaana okutuusa bakyala bamwe naye eyo mu mizigo gye mukyala eyo. Abaana ab'obuwala babatenda. Babatenda mubanywesa amazzi. Bw'oba toyagala kuntwala ku lusozi Sayuuni mu January ne February. Make sure nti mu March tugenda. Kakati nakugambye nti entikko tekkutika tebagikkuta. Osobola okuntuusa ku ntikko ku Monday ne ku Friday nojja nga ninga atatuukangayo. Naye oli n'obeera n'omukazi emyaka 7 nga ye
bye wamukola nga mwakeera bw'omwaka ogusooka taddanga mubbiraba wagendanga n'osamba 9 kati ku ddakiika 5 weetaaga substitute wakubanga 9 kyokka ate kati ku ddakiika 5 osaba substitute owanisa akakono bantemye kakongovule kanuma mukwano omukyala bagenda kumukutwalira bamukusambire extra bateekemu ne penalty ate bannaye mbabuulira omukazi bw'alozaako ebbali ng'abadde takkuta tafugika ojja kukaaba twawa ng'entulege weenenyanga wekka mwannyinaze nze mbabuulidde Anaki nze ebyange n'abakazi nabo abasajja bakomplaininga nze kankubule waliwo ebintu fine mukazi ayagala atuuke ku sayuuni naye n'abasajja balina complaints zaabwe omukazi olw'okuba yatuuka mu ffumbo yamala yanaabye emisana kubawo nnyo abakyala musembere yanaabye emisana abasajja musembere abakyala musembere ekyokubiri teyeefiirayo olw'okuba awoza embuzi zankoyeza enkoko mbu yasiimudde ennyumba nnamba omusajja abasajja bwe kenyini wakyogera luli n'ogamba abasajja kantu katono bwe kati kamujja mu mbeera n'abeera nga tasobodde abakyala kambagambe na kano kaneme kwekubiira musembere abakyala awoni abakyala bwe tuli mu maka g'abaami nga tetulina nasuubiri gavaamu ekyo kituufu tetumanyi oba tusobola n'okubeerawo abaami baffe abo we batali musembere omukyala agenda n'asiiba ng'akola emirimu olunaku lwonna n'anaaba ku ssaawa 9 n'asiiba ng'aguluba n'enkoko agoba embuzi ente simanyanga cacu simanyanga asiika muwogo simanyanga alina omudaala biki otuuka omwami akugamba nti gologoosa nti ate enkooyi nze tonkyusa nnyo otyo wabula nze tombinula lw'onooyagala okubinula etajja kukubinula kubanga buli lwakigamba owoza nkooye ekyokubiri abakyala mwatandika ddi okunaabako akaabazimbi nga tugenda okwebaka mba abakakyala nabo kati baafuuka bazimbi omusajja agenda najja nga mubutuufu agamba leero olwo nno bamuyiseeko ku makya mwekambabulira abasajja bano mwe muyiga abasajja bammwe mujja kufuna emirembe omusajja musobola okkeera ku makya n'omutegekera breakfast nga alina ofuluma ssaawa 12 kati gwe n'osooka n'onaaba kati waviira mu kisenge okwambala bikyatudde mu ddiiro jjukirawo ku makya oba oli mu nayiti oba weesibye tawulo nnyimpi akulaba ebitugwe ebigulugulu alaba ebbina liri mu kanayiti ligira liti agenda obwongo bumugamba kankomewo olw'eggulu agenda obwongo bumugamba kankomewo bayirawo asobola okusiba ku ofiisi ng'obwongo bwonna buli ku bigulu ebyo n'ebbina obwedda ly'omuyisaako agenda okudda nga mukwano wanaabyeko down stairs ate oba wasiibye okwoyo agenda okwekyusa ng'enkwawa ziwunya bannaye saayuni tojja tuuka era n'okomplaininga akasu appetite yonna ejja kukola ki ejja kufa so mbadde mbasaba nga bwe twagala batutwale ku lusozi Saayuni naffe twefeeka abaami bano tubayambeko muwa amaanyi bano abantu nabagamba balinga mu baatule bakukyajinga mbalwanirira gendi ndowooza mukikiri mbalwanirira bakyajinge bannange omwami at least mu mwezi gumu muweeyo ensonga 3 lwaki alina okudda amangu gwe buli kaseera mwe ne mwekuba bulangiti mutandikiraawo ne mwekuba bulangiti mutandikiraawo kerewo okwebaka obwana bwebake bakugamba munnange kati no munnaye kwata muovugemu anze nkooye nje nkooye anze bannaye ebyo sibikola naye nammwe sibye ntegeka abaana anti kyova olaba abasajja bakyawa abaana babalemesa tuvuddewo mwe mumanyi ubeera bulungi